يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القادر على كل شيء. من تكلم يا رب عرف نطقه، ومن اتقاه وقاه، ومن طلبه الهدى هداه، ومن طلبه الشفاء شفاه، ومن طلبه الرضا رضاه، ومن طلبه الحمى حماه، ومن أعرض عنه أضله الله وعماه. والصلاة والسلام على نبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفنما لو كتير الله جل جلاله وإنني متى مجف قد سبق الله جل جلاله وكبيرا أتقوبلا وبرونجي إلي أبيرا أتلونغ ميزو السلام الدين يفي يتونغ كبيرا تامبيامو كبيرا تاقلوبلا وبرونجي كالدنيا والآخرة ومن أكسبي وشتي وصلى الله عليه وسلم إبيان من يبيني mpozinga omusomo gwaffe ogwolwaleero togenda kubeera wala nnyo na ni'ma gyetulimu olwaleero. Ni'matu Ramadan, ekyengera ky'omwezi gwa Ramadan, nga siyinza kulekayo kwogera kigambo kyonna kiri bweru waki wa Ramadan kuba ni'ma yaffe. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ramadan kyengera Allahu jalla jalaaluhu yakituwa kweyagala nakyo olw'obulungi obukirimu. Min fadaili Ramadan, ebirungi ebiri mu Ramadani bingi, la tu'addu wa la tuhsa, nga Allahu jalla jalaaluhu yabitutegeeza mu Qur'an al-Karim n'abeera nga ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam abitunnyonnyola mu bigambo bye eby'ekitiibwa. Allahu jalla jalaaluhu yagamba mu Qur'ani fi surati al-Baqara: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Nuya aya Allah najjanga atima aya nga kumulira omwezi gwa Ramadani makira Qur'ani mumakolebwa kino hudan linnas. Qur'ani eyo olw'obulungi bwayo n'amakulu gaayo n'amaanyi gaayo yabeerangikira mu mwezi guno olwaleero. Allahu jalla jalaaluhu n'abeera nga ayagala abaddu be, yafaddala abaddu wa yafaddala abantu abamu ku bannaabo. نافضل محمد صلى الله عليه وسلم كبا أنبياء، نافضل emyezi kujinajo najjamu Ramadan nga bwomwezi ogwasukkuluma ku myezi ekisigadde. Kivula Allah na shahru Ramadan tambi ali shahr nazaku Ramadan okubeera nga ozuuko otegeere shahru kyeyo omwezi kyoguddako Allah nakunyonyata Ramadan. Otunuulira ebigambo by'Oluwarabu bina ishtiqaq oba bina ebifa. Ojja kutunula ekigambo Ramadan tujja kijja mu kigambo ar-ramd.
oba otunuulira ebigambo by'Abawarabu byonna ebisinga obungi byajjanga bina ebiva nga sama eggulu mina sumu kiva mu kigambo okuwanikibwa. Kiggulu lyawanikibwa liri waggulu mu bbanga liyitibwa ki sama. Tunuulira insani omuntu lwaki etunuulibwa insani kubeera nti nno yeerabira mina nisiyani. Otunuulira n'ebintu bingi nnyo nga junun ng'eddalu okubikkibwa. Tutegeeza nti eddalu likubikka obuki obwongo. Kati tunuulira ekigambo Ramadan amakulu gaakyo kukawo ekyava kikulaga obulungi obuli muki obuli mu Ramadan. Arramdu min al-ihtiraq, oba okusaanyaawo oba okuzikiriza oba okwoja. Nga baulama bafassara ne bagamba nti arramdu okubeera nga Ramadani ejja nebeera ng'ezikiriza oba ng'esaanyaawo amaki amazambi agakolebwa, oba nebeera nga ekugira abaana Adamu okubeera nga bagwa mu mazambi. Omwezi gwa Ramadani gwa kitiibwa tetukkirizibwa okubeera nga twonoona. Ate Allah mwasonyiyira abaana Adamu abakola amazambi agakola ki abakola amazambi agayita. Eyo endowooza nebeerawo ng'eri emu. Newabeera ndowooza ey'okubiri balaba gye baleeta bagamba nti arramdu oba okubeera nga gaba ebeera nga eyokya omutima gw'omwana Adamu olw'ebigambo byabeera ng'afuna mwezi gwa Ramadani. Kugamba omwezi gubeera nga kufuna mawidha, okubuulira okw'enjawulo, ebigambo ebirungi, n'eimaani n'emwenyongera omutima guno gubeera nga guli gw'amaanyi nnyo nga gufuna ebigambo ebiwoomerevu ne gubeera nga gudde eri Allahu jalla jalaaluhu. Nga otunuulira ekigambo kyokka Ramadan kikuwa amakulu gaki agali mu kigambo Allahu jalla jalaaluhu yategeeza shahru Ramadan. Tunuulira min fadaili Ramadan ebirungi ebiri mu mwezi gwa Ramadan. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yabinyonnyola fi hadisi yani gitujja ku Abi Hurairah radiyallahu anhu. Bukhari wa Muslim bagigattako nga ntuufu bagamba nti an Abi Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان سيقوم ويزقوا رمضان قبض فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. سيقوم ويزقوا رمضان قبض فتحت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالتأكيد نقوم فتحت تاء المشددة تاء ليكو كوميزا نتي بينانغو جيجانا جيكولاتي جيغولواو نيميانغو جومي جيكولاتي نتيغالوا وامو ne shayatin zibenga jikolaki ngabisibwa nemu hadisi ngala era nga bategattako wabiri Bukhari wa Muslim igamba nti idha kana Ramadan فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار أبواب جهنم. ذننا قصد جسفنا قال يجيم الرحمة نشتكيزا مشي نشتكيزا مجنا شكرا بقى النبي الله جل جلاله يقام بالجنات أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وليك ساسلا قوانجي الله قام بالجنات mbeera nga nsonyiwa baddu bange naawe baawe banjagadde. Ne wajja mu Bukhari dirwanya endala oba bujulizi obulala obulaga min fadaili Ramadan ngayo ya Bukhari nga yeeraga ki abwaabu ssama emiryango gy'eggulu. Futihat abwaabu ssama ona wallahi kugamba nga kikulaga buli kantu konna kolaba akakulaga okubeera nti nno obungi bwa Ramadani obulungi obuli mu Ramadani buli wamu nno ekigambo kijjira ng'olaba kigaziya obwongo n'olaba ekintu nga kinene. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabala nga akozesa ebigambo ebigazi yagamba nti idha jaa Ramadan fi al-Bukhari ziyezi zonna bagazekkattako babiri Bukhari wa Muslim naye eno fi al-Bukhari futihat abwaabu ssama فقالوا لما السماء الجنة. يقول الله جل جلاله وقيام القرآن إن الذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء. تبقينا كبير نانك بقولي واوتي
ebiryango gy'eggulu naye nga Allah bategeeza mu jjanna hatta yadkhula al-jamal fi sammi al-khiyar kitegeeza Allah alese naffi yokuyanga ajja kuyingirako ddala ki jjanna bwetuwulira embeera efaanana bwetyo ebyo terya obulungi obulimu okubeera nga Allahu jalla jalagenda tusonyiwa okutuyingiza jjanna ekitoli atakimanyi fena tukimanya tukyagala tukola Allahu jalla jalaaluhu watusiime naye bwekituuka mu Ramadan ate tuyitirize okubeera nga tusinza Allahu jalla jalaaluhu ekiteetaagisa nti shahru mubarak shahru lmaghfira wa shahru rahma watudde eri Allahu jalla jalaaluhu tumwanjagira abeere nga tusonyiwa amazambi agayita nga wagamba nti man qama ramadana imanan wahtisaba omuntu ayimirira omwezi gwa Ramadan nasaala nasiiba imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah agenda musonyiwa amazambi agakola ki agayita kati wekituukaawo nanga tukitegeera nti Allahu jalla jalaaluhu atusonyiwa amazambi naye waliwo ekirala ekikwatagana ne siha n'obulamu bwo mwana Adamu apuliza obulamu bwo kintu kikulu nnyo teri atayagala bulamu naye mu bintu nsonga lwaki Allahu jalla jalaaluhu atuwa Ramadan okubeera nga atusonyiwa wamu n'okukuuma omubiri gw'omwana Adamu nga mulamu ekyo oyagala tuyagala ojja kukitegeera onaasoma New York Times kuliko ekigambo eyo eyafulumye okusande New York Times alagawo ku lwa Ramadan obulimu ng'akulaga nti Ramadan y'emu ku weapon etaasa kansa obulamu bw'omwana Adamu bonna buli wonna w'abeera ayagala obulamu bwe kale bukyate obujjanga omuntu asiibye gwe omuntu ng'oli musiibi waman talaba shifa faqad shafaahu Allahu Allah amaze okubeera nga amuwonya obulwadde bwe nga tamaze kugenda mu bal atibba waman saama ramadana faqad dakhala aljanna qabla an yamut Ramadan eyina ebirungi bingi ku siha omuntu tegeetaaga bulamu hatta n'omwana omuto ffe twabeeranga abaana bato ng'oli okugezaamu ejjambiya odduka bumwinnabyonye wa maama ono omugamba nti maama gundi agezezaamu ejjambiya maama aleeta misinde akaana kategeera kikibayita buki kibayita obulamu naye olwaleero obulamu tulina okubukuuma nga tubukuumira mu mbeera gye tusiiba Allahu jalla jalaaluhu gye yabeera nga atulalikako Nabbi sallallahu alaihi wasallam nabeera nga temera butyo tuyinza okukuumamu obulamu bwaffe najja nakugamba nti senya nakugamba okuliira ku sowaani ebongose nakugamba ebintu bingi nnyo nakutemera Ramadani emigaso egirimu okubeera nga ekendeeza obwagazi bw'omuntu yali dokita Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali dokita ku mulembe ogwo yali dokita hatta ila qiyami saa abasajja ku mulembe ogwo waliwo abasajja nga abashiri sajja baali b'amaanyi nga bamanyi tibbiya bamanyi ebyobusawo kuba hatta Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga atandise okubeera nga akoowola abantu be sajja baamuyita omulalu ne bamugamba bagudda lwafunyeeko ekikyamu ku mutwe sajja n'abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba tukuleetera omulwadde agenda okukujjanja naye wallahi kitegeeza nti nno abasajja baalimu abasobola okubeera nga bajjanja naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali yasukka ng'asobola okukola amaliya okulongoosa bwe tutunuulira Qatada wabeera mu lutalo bamukuba eriiso likola ki eriiso livaamu Qatada radiyallahu anhu naye ng'ekyo naisa kituuka kole nti baali mu lutalo okubeera ng'aziza Nabbi sallallahu alaihi wasallam obusaale bakasuka okubeera nga bamufumita naye wallahi akasaaya ne kafumita Nabbi sallallahu ne kafumita Qatada eriiso livaamu eriyiika neriko wali naye kikwewunyisa okumanya nti baali beena thika muwekitiibwa sallallahu alaihi wasallam gwe bagamba nti yatubuulira obulungi obuli mu kusiiba n'atubuulira endwadde zekutaasa teyalowoozayo muntu yenna asobola kumujjanjaba liisi we okuggyako omusawo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasobola okubeera ti yasobola okumujjanjaba era ategeera nti eriiso livuddemu khalas kengende wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasobola okubimala bino abashiriku abaaliwo mwaliwo abashiriku abagezi abajjanjaba naye tebalowooza yategeera nti asobola ani Nabbi sallallahu alaihi wasallam olwo olwalirowooza nga omukafiri avuma abasiraamu nti basiiba oba agaana abasiraamu okusiiba ngaolwali ebitula ebiri mu China
muganya abasiraamu okusiiba zebabegaawo nalabyo sulta wange kutta omuvubuka yasiibye bali mumunywesa mwenge ku mpaka asibuluke era mbeera kyebi wallahi tebategeera kiti bakusiiba naye mwe abasiraamu fa antumul a'law mumanyi okubeera nga mukontrolinga buli kintu mumanyi okubeera nga mutaasa obulamu bwammwe mumanyi okugabu kimu allahu jalla jalaalu yabasinga nabi sallallahu alaihi wasallam nga ambasada agenda okubeera nga akulaga ekkuba ettuufu okuviira ddala ku nafsi ejja ku mubiri gwo mpaka ila qiyami saa Qatada duka nabi sallallahu alaihi wasallam wamugambe so yange liyise jago yukuli amali ya operation liddewo nabi sallallahu namubuuza nti sengandi ekane okusabire wa Allahu jalla jalalu abeeringa akwamu jana okiriza Qatada mutufu yagala kyamusukako Qatada agamba mutufu ya Rasulullah nzire nti wa kyala benga balanga sina liso nsabira ni yesu yange liddewo usabire Allah sasa na pejana naye nabi sallallahu alaihi wasallam akwata kusira Qatada lyayise nanga lyamuddemu sikanti bali kubajjenja kasale walikwatako okujjako omukono gwe wallahi ngeriiso lizeewo Qatada agamba nti saddamu kwawula liiso likyeri lyayise n'eriiso likyeri libadde ddamu sallallahu alaihi wasallam oyo dokita singa tumwine olwaleero nga yalina experience eno teyina omuyandisiza okubeera nga abuusabuusa dokita oyo naye lwaki obuusabuusa bigambo bya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nga teyakola singa badokita bonna kyebakola dokita nabbi sallallahu alaihi wasallam nabeera nga atunywa siyamu ng'okubeera nti egenda kutaasa endwadde nnyingi ng'omuli ende dabt damu pressure omusaayi okubeera nga gukuba ku nnomo yagwo omusaayi okukuma omutima okubeera nga gukuba mu mbeera entuufu kuba omuntu otumala omwaka mulamba oyakano oyakali tulina emmere gye tulibeeramu engeri y'obutwa yonna nebeera mubiri ebeera mubiri emmere eyo kyeri kibeera nga kisengejja kati kyoyo nayenna abeera mubiri siyam ebintu bingi nnyo ebiri mu siyam nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeera nga ategeeza nga sukari omuntu nga badde ajja kulwala sukari siyam ebeera nga etaasa ebintu ebifaananawo ebityo n'embeera nnyingi nnyo wabula kyembakuutira basaba baganda bange abasobola okubeera nga tusiibe naye ate tubeere nga tukabira ku oyo wesanzeewo n'agamba okubeera nga asiiba olw'embeera efaanana bwetyo koze nsuubira ebigambo tebijja kubeera bingi nnyo obudde kuba oyenda wafunye obudde insha allah tunyongerezaako mu mwezi gwa ramadani guno gwennyini ebigambo byaffe bibeere nga byenyongera mu maaso obulungi obuli kusiiba tamma likalamu rabbuna mahmudu wa ana mahdudun ala waqtin mahdud wa salaamu llahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ayuha al-a'bad innahu hamidun majid